Okusookera ddala nze Alan Savanyende ndi kansala w'abantu b'Erukuli ate era ndi chairperson caucus ow'NUP Makindye. Ensonga etuleese wano olwaleero y'ensonga eyabadde ey'ejjo eyakwasizza abakulembeze baffe newaffe Makindye omuli Honorable Nyeko Derrick, member wa Parliament ya Makindye East, omuli kansala Semwogere Elias, kansala w'Eruwafu, omuli kansala Katende Hassan, kansala w'Ekabalagala, omuli Honorable Ellen Namukwaya, Lord Kansala ku lukiiko olukulu olw'authority ow'Ekibuli ne Kabalagala, omuli Honorable Magezi Joshua, kansala wa Makindye 2, omuli abakulembeze baffe abakunga, chairman w'Ekabalagala, chairman Farouk, n'abakulembeze abegga babaddeus. Bakubiddwa nnyo, basuze ku poliisi ewandegeya. Abasinga ebigere byamenyese, tusaba babateekebwe mu kkooti. Bwe baba nga baliwo omusango bavunaanibwe. Naye gavumenti okweyisa mu mbeera ey'ekiyeekera nti bannabyabufuzi ab'opposition babatwala ng'abayeekera kikyamu era tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Tuzze okuyisa stand warning eri gavumenti ya General Museveni ne banne nti ffe abakulembeze baffe tubaagala. Abantu baffe balonda abakulembeze baabwe bakiikirira. Abakulembeze baffe saawa zino bakubiddwa nnyo, bali badde bali malwaliro so si mu polisero z'ewandegeya. Tusaba bateebwe ewatali bukwakkulizo bwonna. Era ze zimu ku nsonga lwaki tuzze n'abakulembeze baffe mu Makindye tulabe nga tusaba okuteebwa kwabwe, kubanga eryo ddembe lyabwe ery'obwobwange. Okuba mu NUP si musango. Okuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert president waffe si musango. Era tuzze okuba ultimatum nti leero we buziba nga tebaleeteddwa mu kkooti oba nga tebateereddwa, tujja kukolawo akatiisa kubanga lwe lulimi lwe bawulira. Jjo kyeraze lwatu twabadde mu campaign ya Honorable Nalukoola Kawempe North, naye kibi nnyo nti Electoral Commission yeesuuliddeyo bwa Nagamba esirise ng'ebintu bino bibeerawo. Abantu baffe bakubiddwa, bagiddwa mu motoka. Honorable Nyeko n'abo bakansala baabagye mu motoka yaabwe, baabakubye ne bamenya enzigi. Poliisi yeri mu kumenya amateeka so siffe. Ebyambalo bye boogerako zibaret ne ovulo tebiri gazetted whatsoever okubeera ebyambalo by'amagye. Era kyovala babakwata tebabateekako egyo misango, wabula babateekako public nuisance, babateekako bisango birala. So bye bisango biri bogus era basaana bateebwe ewatali bukwakkulizo bwonna. Nze Kirakyo Islam, kansala akiikirira abantu b'Ekibuli ku kiiko lw'e Makindye. Tuli wano ne bannange bakulembeze bannange ku lwebyo ebyabadde olunaku lw'ejjo mu kalulu k'e Kawempe. Mwami Museveni mu 1998 wagenda mu kalulu ne bakuba akalulu flat n'ogenda mu nsiko ng'ogamba nti bakubbye. Ffe bwatubba mu 2021 tetwagenda mu nsiko. Neffe ekyokulwasa ffe tetulina kamera. Mwakuta ababaka, mwakuta Honorable Nyeko, ne mukwata Honorable Sim, ne mukwata bakansala Katende, ne mukwata n'abaana bakunga ne Lord Kansala Ellen Namukwaya. Mwami Museveni toli wa kitalo nga bolowooza. Tuza n'okwogera by'amateeka kubanga amateeka bwe tugenda n'amateeka tebagategeera. Tuze kwogera bituli kugumba ebituluma. Museveni n'ekitabani kyo temuli batonga bemulowooza kubanga n'amazzi ge bakuzaalamu tusaba kwata mu ngalo booti. N'ogakwata mu ngalo kumanda kikabiri. Lekerawo okumalako emirembe abaana b'abantu. Abantu bewasibye balina bataata baabwe, balina bamama baabwe, balina abaana, balina abantu bebalabirira. Ngolooza abantu bebalabirira bagenda kubeerawo batya. Wanga balina omusango baleete mu kkooti. Tuwulire omusango gwe balina. Era malize gambo yange nga nkugamba. Leero luno lutalo ye mama. Leero luno lutalo ye mama. Ako akatengo lutalo ye mama. Leero luno lutalo ye mama. Ako akatengo lutalo. People power. Erinnya Sembatya Richard, kansala LC5 wakiikira abantu b'e Makindye, Makindye West Katene Nsambya. Tuli wano olwaleero okulaba nga tugatta eddoboozi mu kubanja abasibe baffe gavumenti ya Museveni be yakutte okuli Honorable Nyeko, Honorable Namukwaya Helen, Honorable Katende Hassan, Honorable Simu n'abavubuka baffe abakunga abakulembeze mu minuka egy'enjawulo. Tuweereza message eri Mwami Museveni
ne mutabani we. Abantu bano tebalina musango gwe bakoze jjo okukwatibwa. Tusaba poliisi n'ebitongole ebyenjawulo ebyokwerinda bive mu kalulu ne mu politics. Tulevolinge ground yeno buli muntu afune wavuganizibwa twabaani asinga. Bwe muleka aba NRM ne bakuba ebivulu ate ffe ne mutukuba kibooko n'amasasi n'okututulugonya kikyamu. Tusaba mulevolinge ground yeno oba kyekyo naffe tujja kukozesa eryanyi okulaba nga twetuusa we twagala okugenda. Tuweza message ntwadde akaseera ka 24 hours na mutadde abasibe abali ewandegeya n'abala bonna abali mu political scene. Kulokutano lwa weekend umate mukoze kintu ekyo tujja kwetambuza ngawe mutwana tugende ku parliament tutwale baluwa yaffe emulugunya ebinaddako munabitegeera twadde sawa 24 mute abasibe baffe ate tuleke tuvuganye bulungi ngawe mulaisa abalaba ina nabo bavuganye nga twali abakwatako bakube emiziki bakola bakungana ate ne boogera ebigambo byonna ebagala. So tusaba muleke akaluke kawempe kagende maaso nga ekalina okubeera kwa mu mwakataddewo ate n'abantu tusaba besimbewo. Nze Solomon Deborah Nangoba Sekatawa kansala omukyala owa Salama B ate nga nkolanga Executive Secretary Finance and Administration Makindye Division. Ndi mukyala wa National Unity Platform. Tuli banyivu nnyo nabennyamivu ku nsonga eyabaddewo olunaku lwa jjo. Olunaku lwa jjo bakubye abakulembeze bakubye abantu baffe bakubye abakyala batutyobodde bayambudde abakyala ne bakuba abakyala ne babayisa bubi nnyo. In fact badda babakuba nga babakwata n'obakwatirira bananga basirikale tubasaba n'omukyala yabalaze yabaddeko omusirikale nti kyemukola kikyamu eri abakyala kuba twali tubasimbula okuva ku kitebe omusirikale omunakuba omukyala ekigo era ekyamukwasiza ensonyi obutamukwatira olwakuba abantu bazze babaddewo bangi. Kitegeeza nti batwetegekedde okubanga baturepinga naye twagala obagamba bana abasajja nti baleme tutiisatiisa singa akalulu Museveni takaagala yandibadde akavaamu batureke tukole ebyaffe bye twagala jjo twabalazeeko era singa tiyabadde mukyalo oyo okujjawo ekyo ekisajja ekyebikka ekifeesi twali tugenda mulaga nti soba naffe omukuba naye ffe tuli bantu ba ddembe twagala tambuza ensonga zaffe nga za ddembe twagala Uganda ebeeremu eddembe y'ensonga lwaki mutulaba nti NUP erina obumu abo bonna be balaba ababadde kawempe lwabumu National Unity Platform bwe yagala okuteeka mu Uganda muno. Tusaba bate bannaffe bate omubaka waffe bate abakulembeze bakunga kubanga tebalina musango gwe baali bakoze akakatengo ke balina nga batandise n'okwagala okuturepinga mu lujjudde lw'abantu banaye bafuneko ku nsonyi. Museveni addeyo nga bwe yagamba nti yayigiriza abasajja be discipline abayigirize bwe bakwana abakyala tebajja tukwatira mu nsonga za byakulonda nga batuyisaamu amaaso we batyo. Bwe baba baagala emakindi abakyala bangi bajje batuyitemu ffe nga abakulembeze tujja babafunira naye tebajja tukwatira mu resi ya kalulu. Nze Solomon Nangoba kansala omukyalo owa Salama. People power. People power. Kino kyekiseera tulina okulwana mu biseera by'omumaaso tufune emirembe. kino kyekiseera kye tulina okulwana mu biseera by'omumaaso tufune emirembe. People power. Our power. People power. Our power. Tugenda kulwana n'amaanyi g'abantu siga mundu. Amaanyi g'abantu ge gagenda okusalawo obukulembeze bwa Uganda 2026. Mr. Speaker. Erinnya Lubalwanga Charles, Speaker w'eggwanga ly'e Makindye. Kyannaku kikwasa ensonyi kitukaabya ng'eggwanga lya Uganda. Baakubye abantu ab'enjawulo, sigamba ab'e Makindye bokka. Abantu lunaku lw'eggulo mwabirabye bannamawulire mwabirabye. Abamu baamenyese. Betumanyiko be batono nga NUP tukyakola audit tutegeere buli muntu yakubiddwa gyali. Abamu tetumanyi na waje baabulidde. Twategeddeko ababale. Tuyinza okuba twategeddeko ababaka. Ba honorable councillors. Nola bakwata omubaka n'akubibwa mu kusabwa erityo. Olwo gwe maama ali mu katale. Mwami Museveni tumanyi gwafutulaza gwamenyemenye system. Mwami Museveni mutabani wo Muhoozi ne family yo yonna. Etteeka likugamba gwe alina okuba namba emu mu kuwa amateeka ekitiibwa n'ekikwasa ensonyi gwe namba emu mu kumenya amateeka. Kati nno ŋŋamba bannayuganda mwenna
kino kyavudde okugamba mbu kya NUP, kyavudde okugamba mbu ky'abaana abazadde bali mu kumenya abaana bammwe, bali mu batta nga mulaba. Muhoozi si wanjawulo naye yazaalibwa. Tetugenda kusirika nga tugenda tuula butuzi mu zipress. Mwami Museveni gwe wagenda mu nsiko. Tumanyi Muhoozi gy'abeera. Tumanyi Vice President wasula ali mu Makindye. Tumanyi ba minisita abo gye basula abamu mu Makindye. Mwami Museveni toli wanjawulo. Olaba abaana bajja nga nabakibiina kyo ne bakusalako wali ekansanga abamu bakyavunira mu makomera. Toli civic otya ebintu ebyeddembe kubanga gomanyi bitali bya mateeka. Tuli mu bulumi. Ekyamazima tutya. Ekyamazima naffe tulumirwa. Naye omutima tetugenda kutya. Leero wakutte Honorable Nyeko Deriki, wakutte Honorable Nkunyinjiba, Honorable Hassan. Naye kiri mutima gwaffe kitokota. Museveni weekube mu kifuba ogoberera amateeka. Kati tugamba mbu bateeke mu kooti bw'omaze dde okusalira ng'obakubye. Tugenda kuva wano oyagala tukangakanga tuva wano naye tugenda Kawempe wadde wasikubye abantu. N'enkya tugenda kabeeramu tugenda kanoonya. Ekifo ky'e Kawempe si kikyo. Kawempe is a national by-election. Fena tugenda gyenyigiramu. Ogenda tusiba oba okyatusiba tugenda kujja. Ekyenjawulo tetugenda kuzinga buzinzi mikono. Tugenda kwerwanako. Ng'Abannayuganda twerwaneko self defense. Osobola okwerwanako nga kubanga ne bano abali mu uniform tetubamanyi. Poliisi yabeeganye, amagye gabeeganye. Tetubamanyi kati ngamba Bannayuganda bano bakifeesi abambadde engoye eziri mu uniform ez'abamagye tununule Uganda nabo tubanunule tulwanise bano kubanga twategere bafunye bakifeesi ne babambaza uniform ne babawazidda guns. Leka kutabangula Uganda. Uganda tewagigula, tewaliwo yagikusuubuza, warwana kolo warwanira tetwaliwo. Buno bwe budde bwaffe. Bannayuganda yonna gye muli mbasaba tuyimuke tutereze Uganda. Omuntu waba akwatiddwa etteeka okusinzira mu etteeka erikuuma abasibe lyagamba omuntu tatwalibwenga mu kooti ng'akubiddwa. Kati webalaba bamututa abalamuzi bajjanga muta buti agende scot free. Naye kati bano bakubiddwa, alabire Faluka akubiddwa, omunyanda wa Bobby yakubiddwa. Abantu bangi abakubiddwa kugambe tulinako abantu nga bisatu betumanyi naye bangi betutamanyi na kumanya ababuziddwawo olw'okuba yambadde akakofiira. Ngamba nno Mwami Museveni tukyayogera bwogezi tumwadde tugamba essaawa 24 naye essaawa 24 ebintu bye tusobola n'okukola nga tetwogedde wano. Ffe twagala ggwanga lyaffe, eggwanga lyaffe tetulina wali tugenda kuddukira. Ekyenjawulo tuzze ne tukyogerako naye bye tugenda okukola tetugenda kukkiriza tutuulako kumenya baganda baffe babe nga bafa nga tugamba rest in peace nga tugenda mu ddwaliro. Mwalabye Haitawa yamenyeddwa. Kati tudde wano tuzinge buzinzi mikono nga mwe mujja mumenya mugenda. Mujja mumenya bwe mugenda. Tetugenda bikkiriza tugenda kujja. Naye tugenda kati naffe tugenda kulumba ku baana bamwe ne baganda bamwe n'emikwano gyammwe. Lero luno lutalo ye mama wako wakatengo lutalo ye mama lero luno lutalo ye mama wako wakatengo lutalo ye mama lero luno lutalo ye mama. People power, yes, our power, people power, NUP, everywhere, NUP, ra, cha,